illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Naam, kakati bannange tubawadde emiliyoni 20. Akuuma akawunti yammwe bw'aba asobola okujja akisesinga gitunuleko otubuulire oba kwezira oba teziriiko. Akuuma akawunti yammwe njagala gwoba ogitunulira. Essente zino already ziri ku akawunti. Gye mwagamba omuntu okubagamba okuba amabaati mumugambe enkyagaleete. Enkyagaleete ku Mande tutandika okusereka. Kuba mbadde mwaba 18 ezo zigeze kati zino enkya kati zino zetusolozezza wano zitandike okuggala n'ebirala tutandike tutambulire okwo. N'olwekyo kati ab'Embaale batusinzeeyo miliyoni 4 kuba bo basonda miliyoni 45 ffe tusonze miliyoni 41. Oba tubalumbe inshallah. Kale teeka wansi kati mugende buli omu addeyo atuule. Bagambye tubalumbe. Njagala okwebaza baganda bange aba Maali Kajingo abaatuwadde amatafaali bagambye 10,000 meka 15,000. Ze sente meka ettafaali lyammwe wangi buli 180 bw'okubisaamu 15,000 bw'okubisaamu 15,000 ofuna meka 9,000. Sibo ekyo bwe kiri. Mwenna mumanyi Maali Kajingo kyali gye ndi. Yankwatako nga ndi mu senior 1 nantuusa S4 n'agenda mwekizayo. Nadda nga ndi mu S5 era naddayo n'abeera nange. Ku lw'ensonga eyo nze ngenda kuteekayo $50,000 ku lulwe ate mobilizinge baganda bange abaleesegayo amatafaali batwongere $5,000 tuweeyo akakadde ku lwa Maali Kajingo. Kuba nkakasa abakuba ye abadde wano abadde awaddeyo 10 naye tujjaga tumuweereyo kamwako. Mungu amuwe essanyu mu Kabuli wali waali. Allahumma ghafir lahu warhamhu waskinhu fil janna. Bwe mumala Dr. Kalisa naye 5 kati ako kamu kitundu. N'olwekyo tulumbaani tulumba Mbaale. Kakati Idi Wamala Kawaganya amanyi bwentera okwogera erinnya lya Wamala abantu baga nti lirye erinnya lye abamanyi bamanyi mukulu w'ekika ye kati amanyi era n'ensonga lwaki yalifuna Haji Mulekula ye amanyi namunyumiza nga lunakuba research wange ne munyumiza. Idi Wamala Kawaganya nkakasa bwe baali batandika essomero ly'Ensinga yalimu, bwe batandikako Emisego yalimu, n'ekitabo agambye ono akirina. Singa abaddewo yali waddeyo. N'olwekyo Idi Kawaganya muweereyo akakadde. Otweza byo n'ekitundu. Kati bwenva ku oyo njagala kugattamu bakadde baffe bonna be baagalamizaawo kuba ekyabateesaawo bemulabaawo. Moshi oba Musa Mugerwa kojja wange sayidi emu ate sayidi endala jjajjange kuba kojja wa maama wange ab'Enkima be bazaala maama be baali bazaala omukadde Yunia Namuli azaala Hadija Ndagaano. Kati waliwo awo baba Kireka ba Adamu Mutaasa ba Zaidi Ruzundu abonna Bankima nabo bonna mbawedde $5,000. Kuba waliwo abantu bemwerabira edda musirimu walimu muzeeyi bamuyita musirimu naye alimu
ali waggulu awo mukodomi wange azaala bamusa Mushega naye mumanyi abasajja baali bamaanyi nnyo eri obusiraamu n'olwekyo oyo naye tumuwedde emitwalo emeka ogasa ziweze mmeka ezo tuwezeza 3 wangi n'olwekyo ekyo bwe nkimala omuzikiti gwenvaamu mbadde imaamu waagwo okumala emyaka 30+ ate nga luusi bakyayagala mbeere nabo ŋŋenda kubagamba batuweeyo akakadde n'ekisembayo nyina organization tugiyita 10-10 simanyi bameka mumwe abatuwa essente mu 10-10 mujje munsabe gundi mbawe muteeke mobile money ku 10-10 n'aba 10-10 oba 100 foundation nabo nkakasa kuba nze CEO waabwe ate nze founder inshallah Imam Sento waawulidde obajja kulaba ne bettula mu kakiiko nabo bajja kutwala akakadde olwa effort ogamba nti mwagala ssente ekole ki bapulaninge n'ebirala nja kukola effort yonna okulaba nti essente zonna zenjogedde muzifunye omuzungu akiyita fortnite omuzungu akiyita ki fortnite kitegeeza sabbiiti 2 olwayo ennaku z'omwezi 10 n'ekyo twagala okuwera 24 mu mwezi guno ng'essente ezo oba oliawo bwe ziba tezibe bwe naaba kuba nsuubira mu nkomerero y'omwezi guno okujja okugulawo omuzikiti gw'ekyalubuga nshallah gwe tuzimbe ekyalubuga east yadde gw'olaba guli wala naye tusuubira mu wiiki singa 3 twagala kubanga tuze okugulawo nagiri emirala gye tuze tutambulako sebokazi so bwe tuligirawo oba oliawo kale bwe munakola effort ne muteekawo ebyenjawulo be tugenda okujja nabo bayinza okutukola okutukubira peyinti oba batuggalira n'ekyo mukomerere mangu n'amadirisa n'enzigi byemusobera ebitonotono byo mubikole ki mubiteeke mu lwakuba kiraasi mwaziseera sayizi y'amadirisa empewo teba nnungi ate mwagawanika nnyo waggulu anyway mu kiraasi is okay kubanga temwagala mwana kubanga atudde wali ng'alabye bweru it's okay bwogera ku muzikiti gw'ekyalubuga ojja kulaba nga amadirisa galiwa kuba kyetwagali muyinza obuta faani muyinza oba ne faani nga temulina masanyalaze kati twagala faani eya bulijjo eri natural etambulira okwo n'olwekyo abooluganda njagala kumaliza ebigambo byange n'obweyamu obwo njagala ombuulire essente zengenze ngatagattako zonna nze zenjogedde ziri mmeka 5 emu kitundu eya maama wange emu kitundu emu eya taata wange ezo mmeka emu eya Malika Jingo 5 ag'abakadde baffe emu eya miyamiya emu ey'emawanga kati olaba waduga 7 5 agatokagisa gano nze ŋŋamba ziri ezinkwatako zendeko okukakasa nti zizze nzitaddeko emitwalo 5 tiimu eyo nga begasegase so n'olwekyo tuwezeza miliyoni 47 bawanyala naabe tubawe nti wanyala naabe bawanyala naabe tubagambye wanyala naabe n'olwekyo ekyo tukimaze ebyo byonna njala bibagatirako mwe mwenna abali bw'obeera imaamu mwenna buli imaamu yenna ali wano imaamu takulemberera mabega ba imaamu bakulemberera wa imaamu takola ki era bwe mba ntambula eyo mu makubokubo bwe tugenda abantu nga b'emmere nga njagala kulya mangu ŋŋamba nti nzaani nti gwe imaamu embaga imaamu akulemberera mabega nti nedda nga mpitewo ŋŋenda wali bampa emmere yange neetambulira kyekinono kyabagambye nti bwe baawulidde baani abajja ate ne baddamu lakola ki kuba bamanyi konsekwensi njagala kubeebaza
Mungu abataddemu okutya kino nemukitya ate muwulira kino nemugamba nti tuna Mungu era ajja kubagonza buli ngeri yonna oba mwagala oba temwagala kubanga ye nkakasa yalina obuyinza. Nolwekyo omuntu yenna alowooza nti osobola okutogera kino oba tokotogera basiyamba kuno kuba njagala kukakasa nti abaana tuyinza okuba tuli 50-50 obanga bebatusinga abataliki kuba olabira ku staff abasomesa 21 abasiraamu bameka baliko headmaster abasiraamu bali bameka abasiraamu abasomesa abasiraamu abatali basiraamu kati bw'oggala essomero lino oba olemeseza abasiraamu. Nolwekyo njagala mufune namwe abasiraamu njagala mufune omutima ng'ogwakiiza ne mukulu we kalekawo ndowooza bwe baali bazimba omuzikiti guno omumanyi kyebaakola mukimanyi kiiza ye yabawa ensonga ze lwaki yasooka bw'amala okuwaayo nekalekawo n'akola ki nti omwana ono omutwanjooga atya naye najja mu maanyi ge omuzikiti nekola ki. Therefore tukkirize nti twawukana mu bintu bingi naye ku education temukikkirizanga ne tulwanagana oba bali kisaliro oba bali bwonjera oba bali kitunga bwebabaayo ekikolebwa nga kiyamba education mujje. Kyova olaba bwe nabye nnoonya enzizi n'ekitunga n'abawadde oluuzi nga lwengenda okuva omwe wano mwena bagasse na basatu n'ekitunga high school nabo nabawadde. Lwaki? Kitunga high school erina kyeyagattako ku nze bwe nali maze senior 4 nze nali ngenda kusomera ku college school nga gyenjagala tebasiimwa honorable kati MP naga nti nganye tojja kugendayo jangu osomere wano kubanga gwe abadde akuweerera ye Bumaali Kajingo ali mu Ekizayiro naye tubasiimwa ye Joramu. Era ennaku ezo nomukyalina ne famire yange yonna okumwebaza olw'ekyo kyakola kyo. Oba oli awo bakuba nagenda e Kampala gye mansomero HSC mu bizibu ebyaliwo either sali naye nensigala ekitunga nempita bulungi ebibuuzo byange nengenda mu yunivasite nenjimala nenzira mu yunivasite nemmala. Ennaku ezo baali baganzireyo nsome ne bagamba nti akusoma namala okusoma kwa kirasimu nakola ki kuba bye nasoma sinamala kubikozesa. Kati kwentuola bino byonna mubirami bagamba community development ani omwebiva kuba bye nasoma. Nolwekyo twagala okwebaza Salam TV, twagala okwebaza Salam Charity, twagala okwebaza Next Media okutwalira wamu ne muto wange Ibrahim Kini Kalisa abatuwa omukisa guno ne batwolesa ensi yonna ne bamanya kiki kyetuli ate abantu ne basinziira okwo ne batugattirako. Nkakasa abawulidde nga njogera eri waliwo abagenda okugattako omulimu guno tukutwale mu maaso. Naye njagala kusooka kumala primary yange njagala nnyo ogenda okutandika omwaka gw'2023 nga kompyuta mweziri nga n'abaana baziraba kasa amasanyalazi gatuuka. Nolwekyo ebyo byonna tubikola kyetwagala nnyo. Abantu bangi baagala kuteeka ate wetutali naye ebbanga lyonna tujja kusigala nga tuli wansi awo wetukolera ebintu byaffe. Nolwekyo tontya nnyo tolowooza siri nnyo wakitalo ndi wa bulijjo nga gwe mmanyi omwana gwe baza wali erwensinga wali ekyekulula wali nempita omwo nenzija wano nenvaawo neŋŋenda eyo naye ekinnyambye mu byonna eno ye Salam TV. Jennifer, Jukila, Rewagamba, I don't have waka. You pass the ice through me about
Lukati my waka. Now come and see for yourself. See my waka that I got with Momo Nyabo. Jambola be waka. Lukati waka. See my waka that I got with Momo Nyabo. Waka ne MTN Momo Nyabo. Teka kubutese emitwalo 2 oba okusingawo ku MTN Mobile Money yo. Oyinza okuba na mukisa anewanguliremu ku Toyota Succeed 3 oba mukuba wanguze 2,000 buli weeki. Tugenda kugaba emmotoka 24 ne Mobile Money asoba mu buwumbi 2. Eno ye Salam TV. Need to send money to a loved one but you don't have enough on your phone? Get away with MTN Momo Advance. Dial star 165 star 5 star 3 hash to apply. MTN Momo Advance is always available when you need it. Mwana kutulabire kate kigude wanda evening drive nkwaniriza kaongeza kolona kolwalero ndoze ekibadde wano kirabye Kemishego nze daddy Kemishego bamami Kemishego nabo gye bali eno okay edakika nego anti atuyingide mu kigude wani MTN yatekamu ensimbi kakati nno tugenda okukibalira mu tukinyumiro webale nnyo webalire ddala. Mukwano gwange ndooza ojjukira bulungi nnyo twafubutuse eyo nenkugamba nti kati kuva ku makyafe katuyiribe okutuuka lwe tunaatuuka ate gye tutuse katuyingiddewo kigude wanda evening drive nze nanyu figari box nanyi nga teeduula olwaleero nno tugenda kukoona emboozi y'okugema abaana olwaleero gye tugenda okwogerako minisitule nga bwe yasazeewo nti abaana bagenda kugemwa bonna nno okuva ku kaavula paka ku basembayo MTN yateekamu ensimbi kujjukiza MTN Momo Nyabo ffe tulina waaka motoka tuzigaba n'ebirala byonna tubigaba naye ngaawo nkutegeeza nti tugenda kuba tutambuza omulimo sooka owulizeeko obubaka obwo butono nnyo ate oluvannyuma nkikube ne t-shirt mbambaze abeeno Kemishego nze nanyini figari box nanyini ngateeduula daddy Kemishego ebyafaayo by'ecweka eki ahabwegesa obwagambaho ekigambo ekiwe nimbaasa kuba ntakakikugambira konka kankugambire erizoba nakutungire tukagira ekizibu omwanya gwa 5 na gukagura omwaka gwa 5 n'etaano omugabe yahiife hariya ahagumburura kuyatayire twasitama nk'abasiraamu nkandi omusiraamu muto twagira ngo tuze kushaba omugabo obwami twateisa twagira ngo umugabo kumushaba ubwami ishomero ry'itero n'ababiri bahereze kuritorana rigiye mu government rya primary twasharaho ngo mugabe tumutayayise mu mwanyo omugabe twashaba batwikiriza omugabe yija yatayayira kuyahikiraho twatora no wabira by'umugambi witu akaje mugenzi gwe cyome kwala niwe yatwembera kushabira abasiramu ubwami yayemereraje yashaba umugabo ubwami umugabe yabihurikiza kuyahereze kubihurikiza yategera ati akatweta n'abaharabu akagira ati mwe baharabu bangi atobwa mitwe babushaba ati kumurabe n'umwembe bwami nashobya akagira atobwa mbe nabuba twatera umungaro kutwahiriza kutera umungaro ati kare mumpo muntu mazire cyamwenda muhishaza tukabata mwini atogo kware yabura mu mposho mire kibyina cya mushanju muhegumboro
nawe tukatamwini atogwe ko arabe yabura ati mwene mu mposho mire kibina cya mukaga ninge cya kana muhumuruka abantu abo twabire twino mbwiro bw'ababiri bamazire kibina cya kana akariyo mugenzi gwe cyome bitondijono hona tuhogwe akaba ryogwe mwene ku yarebire twaranze hansi yatubira ati mwene baharabu banje obwami tuko babushaba ati mushomesa abana obwami barabwishabira ati muruzana kubashabira murashanga mwina abana ombwiro bunanye no kushemerwa kutwaba turyaha ninyijuke kigambo cyo mugabe yatugambire nindeba twine vice chairman batwereka nundi jo barugireho nawe yabarwa twinaha mukamanjogo hat oryo hase mbenaho echo cyakiriye kigambo kiri kwijururiza kigambo cyo mugabe yatugambi omugeni mukuru echo kikatandika kututeganisa twaheza kuburwa ko bwami nibwo twatandika amashomeraga n'ubugarabe gabiri huniga gwagwana twatandika amashomero twinecho nitugira ngo tubarigaruka kutushaba mwami ngo yagera ki ngo yabura echo kucyaho irese omugenzi kakaduyu akararo mu makagaitu natubura natuhabura kutushomesa abana necho mugisha mubi obundi ahito kubera tukorera accountability takiruho konka hona ebinda bisigire mwene sebe ko kuba no yenda kwato muntu aha mirongo atakamera no murwani saha kushoma nko kuwagamba obunanka yeja akija irenderwe kanyomuzi konga kanyomuzi obwire kuba ikere ruhanga ya mutugarura yagaruka mu butegeke kutwabire terurwa shamire kasikura ya mugira atiwe awahinzira ishomero by'abasilamu nanka kikamuteganisa kanyomuzi ubwe nanda obwamemba bwa parliament yambuza omurwijire nko kumurya atumure kuraweza ninye nahenzire kemishego nti niyo kijana mushega aho kanyomuzi ngo yagarukire nabwo icyo ninyenda kubasima ahabwo umuganda go gumwata gutari muganda gwe sente zonka konkana nebiteka teko nyenda kubasima mbasiye munonga aba charite nyenda kubasima kandi nitwe ogo murimo gumurukora twaza kugutaha tugushomese na bagenzi beitu tuwase kugugumiza mwabo kwa no guyihanga ryone mbweni nye cyange kwa kuryo kwebaza nyenda kusima sebo mukuru mutabanu witu omugeni mukuru mwami imamu webare mununga nyenda kusima bazire bawe bakuzeire nyenda kusima uruganda rwawe ahubwo kurugire umuntu wese yeno takiri muntu w'uruganda rumwe ko kunani impora ngo uryo wengabe takiri muntu w'uruganda rumwe hindukire umuntu wese yona tindi kwenda gambuka mununga nyenda kusima ruhanga ahabwe ibyo ndi byatusaba nyenda kwebaza abasigazi abo mware baha abaye bembire umurimo gwo kutandika hisho miriri kuri cyangwa hisho miriri roye nyenda kubasima mununga nyenda kusima distrikazi ahabwe muri umuhango gwo koze ahabwe hisho miriri ruhanga kumugisha kandi akongere n'ibindi na nebyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum muzee ba muzee nkaba baba cyari yo munsi ntuba tucyahamire mutwikirize turi kwendera tushabe ayasigara omubigere bya chairperson LC5 atwereza vote of thanks umuzina rya government then tutambure ya
protocol observed. Tinkabura kusima umugeni mwitu mukuru kandi Salam TV and Salam Charity n'abantu mwena. Amazina nirakandi bya Mukama Yasin Katafa kandi ndi speaker ahabwanya munuka town council kandi ndi spokesperson wa Uganda Urban Council Speakers Association kandi jeshaha nasigara ombijere bya LNTB ya LC5 yitu ya Ntungamo district kubanjuberiro ombijere eshahes. Tinda atware buye bwinshi ahabo kugira ngo Ruhanga yabaza kutwatira higuru kandi hati numureba kajura nako kija ninjira yajyate mukoro gene hendera reka tugire tumaririze konka ahabwa Ruhanga nihangari yanje nimbasima kandi nimbasima ntime bugarikiro ahabo kubantu tureba na hatari kemishego honka konka emirimo iri kubane yokorwa ntubantu jimonitoringa for instance inkenjura imbere mugamba yateganiso mukoro gutugwahwire. I was there, but all in all we are with you kandi our groups zinashanga antarumu. By the way, you add me there how kuba nanye naje chinafu na I can also contribute, so I wish that I should be in those groups such that at least we can also contribute. Ahabo kuba nyekintu kiragagamba okuyamba chikumanyisa ngu oboine emigongo. Last time inabinagambiro kwa idi nkawagira nti when you are moving yofuna omuntu eshoberwa ogira kantu kuwa muhereza, you will have hoped someone kandi noija kufuna empera ahabwe ekyo kongo tagategereza ngu nanka obwatakagambire tindagambe ahabwa Ruhanga nihanga ryanje tindayonjeho munonga konka nimbasima kandi nimbakakasa ngu ahitwashika eshahezi bugambirwe district kaze kiyamara gamba edini y'Obusiramu tiyakiriye eri ibaye mbagambaho ngu harimo abazahambuki, but currently turyentu y'abantu abaryeni baronda entunguka yihanga nangwa nesiyoni ahabaranga nihanga ryanje mwebare munonga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale bwana chairman kandi speaker ahabwanya munuka town council yagamba kagambo ka muheru nijuko mweshongozi murunje wagizire ngo tinyoriya tinye oriya, I'm not the one tinchiri oriya mbwenu kanshabe district kadhi atuhereze dua then tuze aha bichamushana. Barakallahu fikum. Banyikiriza ngo nshome this announcement nigira ngo all imams and the county sheikhs will have a workshop starting on 14th to 16th June 2022 at Ntungamo Main Mosque. Attend in person from district Kazi Ntungamo. Omubufuti kutandika nebiri 14 kwiki 16 hariho workshop yaba imam bona aba district age hamwe na county sheikhs. Nimwija kuja kuza Ntungamo kandi mwegireyo mutakajwekeza ninga mutakajira umwatuma mwebare munonga. Munyikirize mugenyi waffe omukulu ekitundu kyetutuuseeko ensonga zonna zetubaddemu tuzirina okubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulimu guno agukkirize. Naye njagala nsabe bakama bange basheyi babiri, Sheyi Mafu jangu kusaide wano omulimu mukulu Imam Kasozi ng'omugenyi omukulu alina gwagambye gwagenda okutandika okutabaganya abantu b'ekitundu kino ngono okusabira jangu wano. Then mukadde wange tukusaba Kadhi w'Obushenyi olw'obukulu bw'omugenyi ne Salam Charity
kye bakodde okukulaakulana eno essomero ne saddaaka zonna eziweereddwayo ng'ogenda okukulembera. Nanyenda kumalira awo ekyo kiyito n'ekyeddwa, then munkirize tutandike eddwa nga na sayidi y'omujenyi wa Luga Kampala. Tugenda kusaba dduwa muddemu amiina. Mugenda kuddamu ki? Amiina kitegeeza Allah yanukula. Tugenda kusoma edduwa naye ebimu ku bigenda okuva mu dduwa eno insha Allah buli atudde wano guno omwaka ogenda vuga emmotoka okujjako oyo aseka nga abawo byakusaaga. Tugenda kusoma edduwa lino essomero insha Allah bagenda dduwandika mawulire nga lyerisinze mu Uganda. Amina ya Rabbi, amina insha Allah. Tugenda kusoma edduwa insha Allah nange ngenda kwesabira muza kisanditire yakasheshe ngende nako inshallah nako mukampe katwale. Tugenda kusoma edduwa tusigale nga tuli bulungi nga tuli wamu. Mungu ayongere okusumulula muddemu amiina. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina ya mawlana innaka anta tawwabur rahim. Munsonyiwe atagala sente toddamu amiina. Allah jazikuwa tonyiige ayagala sente wekagwa oboddamu amiina. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza omukono gwaffe guno. Allah ayongere tugata tubeere ba Luganda nga bwe tutudde wano ffenna Mungu atuyingize ejjana. Nsaba Allah ffenna nga bwe tutudde wano atuyingize ejjana. Nsaba abali wano nga balina ebirwadde Allah abiwonye, n'abalina abalwadde baabwe nga tubaleseeyo Allah era nabo abawonye. Nsaba Allah ateeke baraka mu malimiro gammwe, Allah ateeke baraka mu nte zammwe, Allah ateeke baraka mu ssente zammwe, Allah ateeke baraka mu baana bammwe abaana muddemu amiina. Nsaba Allah abaana bano abayise babeere nga be basinga mu ggwanga lyonna. Mungu ayongere ositula essomero lino ebbanga lyonna. Allah yanukula buli azzeemu amiina. Allah yanukula ate ewange enkuba etandise okutonnya omanya Mungu ajanukula. Abayi mulabe enkuba etandise okutonnya Allah ali mu kwanukula. Nsaba Allah ffenna otwanukule. Bw'oba yanukula singa kwanukula yasinza okuddamu amiina. Ayi Allah yanukula buli awanisa emikono mu bbanga. Ate bw'oba oyanukula Allah yasinza okuwanika emikono muweere wano. Oyo yasinza okuwanika emikono Allah muweere wano. Abaye mugatte emikono emmoloka zijja ggwa. Allah mwenna abawaawe yongere okusulula ya Rabbul Alamin. Amiina ya Rabbul Alamina. Allah laba asinza okuwanika emikono nga yasinza okuddamu amiina. Ffenna yaba atusinga ya Rabbul Alamin. Allah bw'oba owa sooka kuwanza asoose osoma edduwa oddeko abazzeemu amiina. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amina ya Rabbil Alamin. Afikum barakallah. Muna duwat. Tuddemu amiina bannaye. Amina ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasana. Kale duwa tumaze okugifuna. Duwa tugifunye katuwulireko neno katini nnyo. وتوب إلينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم ألف بين قلوبنا. آمين. اللهم ألف بين قلوبنا. آمين. اللهم ألف بين قلوبنا آمين. وأصلح ذات بيننا آمين. واهدنا سبل السلام آمين. ونجنا من الظلمات إلى النور آمين. وجنبنا الفواحش ما ظهر منه وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتوب إلينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أو تقام مين يا مان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصروا من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان يا رب العالمين. وانصرهم إنك أنت خير الناصرين. فإن لم تنصر فمن يا الله. اللهم انصرهم إنك أنت خير الناصرين لكي أن تكون كلمة لا إله إلا الله هي الأولياء وكلمة الكفر هي السفلى رب العالمين. آمين يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أمورنا. اللهم بارك لنا في أمورنا. اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أعمالنا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes. Awo tewali kyenzizaako kujjako kiggala. Enkuba erabika egenda kutonya kati. Nakugambye nti nagudde gye nagudde nga ddala naguddeyo sijja gituulira. Ontegeera otya? Salamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Ogamba ki? Oli aho maama Kemishego? Amazina gaawe? Ruba Fairuz. Ayogera nnyo nsibiwulira. Wangi maama? Ampita Ruba Fairuz. Omwami naagu erinnya? Simuyina. Yalagawa olinda ki? Kwengera oba yagenda? Sinaba. Okyali muto? Seekamafo ano afunye akasheshe kamugabe sinze muzaala. Ongambye amazina? Amanya? Nze bampita Ruba Fairuz. Fairuz. Bigenda bitya? Birungi. Bakuzaala eno? Banzaala Erubaale. Erubaale. Wano ononyeewo ki? Oze kuzimbaako Emishego? Mami. Eno waba mami? Ndembeera. Bambi. Ozimbye essomero oba toserese? Osereseko Emishego? Nateekako katono. Wateekako katono. Ako osaba busabi Allah nti mpa omusajja mwako kentaddeyo. Si bwe kiri. Mu nsi oyagala ki? Wangi? Tumira abantu bongende. Nze? Ntumira mami. Ntumira babulaza wange. Ngoyina ensonyi oli waluka bitunula mu TV. Ntumira mami. Bamuyita Namukasa Kaspa. Ntumira bulaza wange Rubaale. Bamuyita Jamada Mawanda. Ate ne taata Kibi Idrisa. Amina. Neyanziza. Ntumira ne bakwano bange. Ate boyfriend. Taliwo. Bannange talina wuuna eno. Tuli ffenna Kigudawanda Evening Drive. Salamu alaikum. Waalaikum salaam. Kiki naawe wabaki? Oli oti? Gyendise. Banenga oli musanyufu. Bannange. Okitegeera? Bwe bali okujja. Banange nzize. Ndi Daddy Kemishego, ndi Kemishego leero. Kemishego. Muli mutya? Gye tuli yahe. Nkubiramu akaluulu akanyankole. Ndeka. Amanya? Madina Nakanwaji. Nange naaka. Oli otya naaka? Weeyagala. Alhamdulillah. Toyina tabbo. Ebitooke bitembeza global n'amata gatembeza global eno oli mulunzi? Nze ndi mulimi. Oli mulimi. Oli machi? Amatooke. Ebitooke bitembeza global tugende nabyo Kampala. Webale kujja basalama. Amina. Bulijjo nkulaba ku TV. Kati ondaba live. Abya live. Alaali. Masha Allah. Bali bati. Balungi. Mwami n'abaana. Gye bali balungi. Bonna bakuzaalawo. Banzaala eno yennyini Rwashamire. Wazaalibwa eno n'osomera eno n'ofumbirwa eno. Wakikola otya? Waloga. Tumira abantu bongende. Tumira mukyala wange Zaituni. Tujja mwanyina Zesula. N'abaana bange Nadia Nakintu. N'omwami. N'omwami wange. Nadia nange nkutumidde nnyo tuli ffenna. Nze nannyini nga Teddula Kigudawanda Evening Drive. Ndi Kemishego alaikum sokojje. Oli otya? Gyendise. Oli bulungi? Ndi bulungi. Banenga omeze sunna nga nze. Era sunna Allah yagimpa. Yakuwa akalevu. Alhamdulillah. Kati bakuyita omusajja. Nedda. Bwani? Nze Madina Naluyima. Madina Naluyima. Namukuye Naluyima agenda. Namukuye Naluyima bakuzaala wa? Banzaala Ekihanga mu Lukunjiri. Kihanga Lukunjiri oli mu kiga? Nedda. Oli mu ki? Twasenguka eyo wa Luweero Migadde. Tuli baganda b'Emigadde. Tumira abantu bo bonna ensi ekulaba. Bannaye ntumira baganda bange abasiraamu bonna. Bannange njagala nnyo Salamu Charity. Bannaye njagala nnyo era njiwagira nnyo nnyo ebeerewo obusiraamu bwaffe bubeewo. Nenjagala omwana Shafiiko oli. Mafo. Omuwadde akasheshe. Waliwo engeri gye yasomesa. Nempulira mutima gwange ne netima nti ndimuwa omutwalo. Ogenda gumu. Era njagala ngumu. Mbadde manyi oguwanze n'agumuwa. Netemako oyo omwana era ogugwa gulijja. Nange mbadde nja nkuweeyo t-shirt ye MTN. Barakallahu. Ogende nayo. MTN momo nyabo. Barakallahu fiku.
MTN momo nyabo nze ninawaga ululu nange inakutuuka inshallah ejja sukukwate tulobe inakutuuka oli ku MTN anti era okiraba omukutu bwe guli nti mukutu era mazima bwenvive neeno kulaba tumira abantu bewebaze MTN thinze naye nebaza nnyo MTN sivaako ne ku Salamu TV ye Salamu yange era n'ekirungi beerako era mu mugambo oyo omwana ajje muwe akantuke nyanziza koke tuli ffenna ndowooza embeera ogiraba byebyo balaba abanyumirwa abasanyuka okay akadde katambula embeera eri awo etyetyeto sekamafo jangu tolwayo jangu bwosembera salamu aleikum Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesebo. Wani? Nze Asiyati Naruyange. Asiyati Seruyange? Naruyange. Bakuzaala eno? Nedda banzaala Bunyaruguru district ye. Oliwe Bunyaruguru? Ye. Kono bamuwa omutwalo nga nange ndaba. Bakuwa omutwalo mpeka 5. wasomesa ku muzadde kwegamba nempulira nga nkuteko twesogete nenetema ndikuwa omutwalo barakallahu fika saba Allah akuwa omwana asinga neseka mafo wamaanyi ngasoma Quran bayongera omusikira amadala walhamdulillahi rabbil alamin mwebale kunjaga mashallah yasomesa muno seeko omutwalo gwaffe ogwo ngulabye bisimira tweyongeddeyo jangu mugagga wange jatunyumyemuko wano katono bane omukyala alina omudidi nange agenda kumpa omutwalo nganji yagala nkwongereyo omutwalo era njagala tudde mu tenti haja tinno olemeddaawo salamu aleikum oli otya weeyagala gwani nze nampija Asiyati nampija bigenda bulungi era tumira ab'embalala eno barakallahu jangu onnyimirire wano ewaffe Kampala oliwe Kampala eno wano nayo ki najja kufumbirwa eno omukwano gutambuza gwamutambuza paka eno ne maama yakola laavu Allah yakolera laavu omwami ali atya jali obwana oli mbumeka mukaaga ozadde mpola n'ettaka lya bwereere ebibanja gyebiri okyazaala sikyazaala leka naawe giragira suulayo wali obwana sikyazaala wakoowa tumira abantu bongende tumira taata wange we Kampala people tumira Isimaili Byaruhanga amina tumira Kyomuhangi Rehema Saidati otyo bona mbatumidde amina omwami waawe Byaruhanga Sulaimani Byaruhanga Sula nange nakutumira sembere eno omukwano enkuba tekkuba banange atulaba enkuba etonnya bwe tumaliriza okuserekako emishego enkuba n'esumulula nyabula ennyanya salamu aleikum Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngoli otya mukwano? Ndi tata wange. Kibaliku. Kale sebo. Igwani baby. Nze Hajati Mande. Haji Mande ye baze wange. Hajati Mande. Sayo ni nyingiro obusiramu mwami wange nanyingiza obusiramu. Wali musiramu? Nsanyuka nnyo. Tuzadde abaana. Abaana 17. Ozadde abaana 17. 17 abalongo emirundi ebiri. Abalongo emirundi ebiri. Abaana bali wabweru bakola. Wala. Mukama Katonda yabampa. Abaana baffe abali ebweru abakola mutuwe ku mudidi tuliyeko. Bagenda okuziwa sente ezo miliyoni bambi. Ne Kampala. Abaana 17 bakulongoosa. Ng'osindika oteeka wali. Wanje. Omwami yandabira bulungi. Yakulabira bulungi. Ennaku zino abaana nga babalongoosa. Mwe bagagga bawali. Amaka amalungi. Amina. Tumira abantu bo oluggo bakuzaala wa? Nze banzaala Lwentobe eyo. Lwentobe. Edize Lubaale. Lubaale. Mbadde manyi nti Lubaale nti si. Lubaale. Tumira abantu baffe bonna. Mbatumidde nnyo abaana bange. Hajati Namuddu Mariamu. Zaituni. Nasali. Mulongo babiri ye Namande. Abudu Mande, Eliasa Kisenyi, Saliwu Maru. Ebweru abo bakoneko nnyo abaddi mu diaspora mbaagala nnyo. Baabo, Saliwu Maru, Jumba Sulaiman,
Bagamba bangi tebagwayo. Bayitirivu. Banange neyanziza. Ne boyfriend wo naye mutumire. Mutumire Haji Mande. Haji Mande. Naye mulwadde bambi. Museka ki? Neyanzaja. Abaana babadde ki? Oli bulungi? Sewo. Yebale. Kale sewo. Nja kukwatira totya. Walaikum salaam gagga wange. Oli otya? Jendi sewo. Oli bulungi? Jendi bambi. Weyagala? Nyeyagala. Wani? Zibayipita Aga hada munze. Aga omugagga oba? Ze nkuma Sekemusego secondary school. Wasikali wa wano? Wasikali wa wano. Jangu wano. Jangu nkulabe kana. Wano. Nkuba etonya Ekemishego. Oli otya Daddy Kemishego? Asikali. Asikali atekana Adamu. Ndi wano. Bitambula bitya? Bulungi. Ate abaana mbakuma bulungi. Obakuma otya batoloka? Ate batoloka bwe bagenda kuyitako nga mbagana. Ngamaga temugawe. Tebatoloka. Ate mbakuma bulungi. Ate balina n'empisa nungi. Kati bwe baba balina abo bafunyefunyeyo bakuwaako. Ate basisobola kubakkiriza. Sikiriza. Bwe bagenda okugenda nga bambuulira. Ate nze nga mbakkiriza gye bagenda nga bagenda mu makubo amalungi. Bano bayinza okuba agenda n'akuula ente. Omanyi e Kampala mukuula nkoko eno bakuula nte. Sobola ndi. Woli. Nkitegeera. Nkitegeera. Nze nzaalibwa Kyarubuga 2. Kyarubuga 2. Asikali waffe. Weyagala. Neyagala bulungi. Ate n'abaana banjagala. Bakwagala. Bakuma bulungi. Mwagala. Oyagala kwambaza MTN. So bane muwe. MTN mama nyaba. Tumira abe MTN ngende. Ntumira abe MTN mwena. Mwebale nnyo kumpa ka t-shirt. Neyanziza olina omukyala? Sewo. Mutumidde. Omukyala wange n'abaana bange ne muganda wange Isa wakwasana yali yasakana akulya ali mu town Nyamunuuka. Neyanziza kati noonya gwempa sente anzijeyo nene sijja zibaweezo. Nzijeyo nene muve mukubu muddene ma. Yes, oli ku Salam TV otimbo lw'emirembe ono sembera wano. Mugenda kutumira mutumire avaayo bwoti. Kati gwe njagala ogende wali oli wa kamera ondeetere t-shirt gyakutte. Oli otya bebe? Bulungi. Gyebaleko? Nawe gyebaleko. Gwani? Bampita Ninsima Kauthara. Ninsima Kauthara? Osoma kilasi ki? Senior 1. Senior 1? Ng'oli mukulu wakulera mu COVID. Mukuru. Toli mukulu? Oyina emyaka emeka? 16. Oyina emyaka 16? Senior 1? Nze 16. COVID yakuza? COVID yakukuza munonga? Nali muto. Kya COVID kibi nnyo wali muto? Kibi. Tewafumbirwa munonga? Tewafuna embuto tewatunga embuto? Mbadde saagala fumbirwa. Oyinayo za boyfriend? Oba mbalina na Yesu. Oyina bangayi ba boyfriend? Baruhuzyo. Baruhuzyo. Baavu? Tebalina sente? Tebalina sente. Kasita balina ente? Tebalina kye bavaako biberenge? Mu obulenzi bweno babakuula biberenge? Mwaba owaye COVID wamusukka otya? COVID oyo? COVID yankola bubi. Yakola bubi? Lwaki yakola bubi? Nabadde ndina emyaka 13 mu P7 kati ndina 16 mu senior 1. Aya mu butuufu ojula okufumbirwa? Tokoowa? Tewetaaga. Senior 1 myaka 16 abaana b'e Kampala senior abeera mu mmeka? Mwangu. Senior 4? Oyina emeka? Nina 15 oli mu senior ki? Senior 1. Bonna be bamu bakuze bawanvu bakomeeri. Abange muleete ente baleete ente babatwale. Oyagala kuba kimu in future? Njagala kubeera lawyer. Lawyer? Mulina ba lawyer abagula nga gunene. Ate ni musician. Musician? Ayina agalota abiri tulondeko ki? Kale nyimbiramu oba yakuba musician?
tugenda tuka kakasajja tugenda tuka temufaayo ensitegwaya temufaayo bajja tulabela mu byafaayo don't be scared there is no trouble in this way Abana balaba MTN tuyimbe mwaka MTN mpulira sikyategeera mama nyawo mpangudde emotoka nalandize airtime MTN mama nyabo ono kamuwe sente ono nomuwa sente bane kulwa MTN kwata tofukamira waddugala nawe awogenda nze kandaba omulala uli otya ndi bulungi kyebale kale nawe gwani zana yebale Rashid bakuzaalawa banzala nyamunuka taunu oli wa nyamunuka iye kemishago nyamunuka uniform yonga wajidugaza nnyo si ya wano That is for decoration. Just for decoration. Yes. Bane, your decoration is dirty. This one is clean, mine is dirty. Are you sure? Yes. Banango yagala kubeera chini future. I want to be a nurse. Nurse? Yes. Mulinayo musawo ewammwe? Yes. Ani musawo? Mami senga jajja kojja? Aunt. Aunt? Yes. Musawo? Yes. Lwaki oyagala kuba musawo? Njagala njanjaba abantu abalwadde. Janjaba abalwadde. N'abano abantu aba MTN, Momo, even others. Yes. Layira, omwana awuna amanyi MTN Momo teyewangulidde nno omujoozi. Sooka okole bw'oti. Onaagwambala? Yes. Unaakutuuka? Yes. Akayimba ka MTN Momo okamanyi? Yes. Tukayimbe? Yes. Kale tutandike. Hello, how are you? Tell me how do we do? It shall never fail. Thank you for today. I'll do thank you for tomorrow. Thank you every time and everywhere you go. Yo. You have sorry. And we enjoy life. We are happy. Happy. To enjoy life. MTN chi? Momo nyabo goina waka. Yes. Bane jebale. Tumira abantu bongende. Nze ntumirako mukama wange eyalanyikiriza bina Uganda. Wali oyiga kuzanya bina Uganda? Yes. Kati obimanyi? Yes. Nzanyiramu awo ndabe. Tosobola bizanya ng'oli wekka. Yes. Ntuzanye babiri ntokota nkwana. Yevije mu. Kale amanya gaddala ye gwe bayita Bukenya Habat. Okuva ku Princess Complex Kasubi. Yes. Oli we Kampala? Just mbeera mu holidays. Obeera mu holidays. Yes. Omulabi ali ku pizza burger what. Lindako abalenzi nja kujja. Salamu alaykum. Alaykum salam wa rahmatullahi. Ngoli kalungi? Banange kalungi kalinga ekirooto temukalaba. Gwani. Enze nuwaereza nusula. Nuweereza nusula. Olina emyaka jingayi? 16. Senior chi? Form 3. Form 3. Ye form entuufu ku myaka 10 n'emeka? N'omukaaga. Oyagala kubeera chini future? A doctor. Mweno mwenamu n'aba basawo amalwaliro gali yameka? Owulidde? Beg your pardon. Amalwaliro gali yameka mwena mwagala kuba basawo? Ni mingi. Amalwaliro ewammwe gali gangayi bigamba gangayi? Ni mingi kale tegakubaro. Tegakubaro. Okay, ewammwe mulinayo omusawo? Kale tumira abantu baawe enve wano. Naramusyaho antu wanje naramusyaho sister wanje. Na muramu wanje. Na mama wanje. Na nawa sister banje bona. Okay. Thank you. Na boyfriend wawe? Taina boyfriend? Yali. Sina. Nze ndi okumumanya. Sina. Ola kumumanya? I'm still searching. Search. Baby. Eliotia. Jebale. Oli serebu. Oli serebu. Nolia serebu. Amazina gawe. Nakanwaji fagwira. Nakanwaji. Abaana beno balina amanya maganda ne banyankole. Nakanwaji ne bakuzaala nkayi. Rukiri. Warugarukiri.
Emyaka olina ginga? 15. Oli mu senior ya kumeka? Senior 1. Senior 1? Nkawalwayo covid yakukola biki ebyo? Covid yankuza. Nalebesa olubuto n'oli olubuto? N'oli olubuto? Wakemolamula boyfriend waawe ali awo? Taliho. Ali nkai? Tiyumwini. Kale tumirako eweereza obubaka bwawe. Ntumira anti wanje na mama wanje na tata wanje na sister wanje na ba uncle banje. Na ba uncle bawe? Amina ndozo omulabe. Chakana. Oli otya? Kyebale. Yegwani? Nampera Sanini. Nampera? Yes. Ge mazina gawe? Nampera? Sanini. Shanimu? Shamimu Shanimu? Sanini. Ngabo tujero. Ngabo tweyongerayo mpolampola jangu. Nampera ani? Sanini. Shanimu. Bakuzaala wa? Iterero. Iterero. Luterero. Walungi. Kale tumira abantu bo ngabo tweyongerayo bane. Ewaddeyo tukumba. Ye. Wano wenyini wenjagala okusibulira ko bazati wabale nnyo badale MTN Momo. Njagala tuyimbe yakayimba wano tugende. Musembere kasomero ka Momo. Momo musembere tuyimbe. Ya kwata muzindalo tuyimbe. Sembera. Kwata wano tuyimbe. Aine nsonyi. Tuyimbe. Ni la. La. Kemishago bali nensonyi. Baba inze na nyifika box sana nyinga tedula nkoze ne musini. Akira muloba majidu nkomyeweyo inshallah majidu kufunire yakana. Bye. Need to send money to a loved one but you don't have enough on your phone? Get away with MTN Momo Advance. Dial *165*5*3# to apply. MTN Momo Advance is always available when you need it. Eno ye Salam TV. Jennifer, Jukira, we wagamba, I don't have waka.